Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna woli nkimanyi katwa tusedda mu ggwanga lya Netherlands njagala obere assertive nnyo era be very careful gyogenda okulya gyogenda osula bogenda osinkana kubanga emitego mingi gyentegeddeko egitegekeddwa mu ggwanga erya Netherlands. Netherlands lyo ggwanga eririmu abanyampi abayitirivu kati era nga abanyampi bano bakulibwa omukyala gwe bayita Million Black. Million Black ye mukyala akwasaganya embassies ezimu ez'emu Scandinavia countries awo mfanfe wayo seti mahabara otabasala mutano wa kaleese yateta muzezede sanga bisibe so emitego mingi nnyo omuli bannayuganda bennyini abeefula nti bankyukakyuka naye nga ate balina omukimu omukyamu n'abo abanyampa naye nga bafuula nti bakwano gyo nabo mwe bali so enteekateeka nyingi era ntegeezeddwako nti omukulu gwe baakuteekako oba gwe baakuteekako olukongolo okuba nti ye amaliza mission okujjawo ye mukulu Nsereko Muhamad eyita Mr. Kagege. Ono wetwogerera ennaku zino n'emisango genda omuga nti okulonda kugenda omusango genda kuddibwamu omukulu ono gw'olaba atambudde ensi eziwerako era kati nga wetwogerera ali awo mu Europe alina waatudde atuzize engalabi ye agezaako nnyo okukolagana ne banyampi banne okulaba nti bakutuusaako obulabe mu ngeri yonna esoboka naye obulabe bagenda okutubajja kukuba masasi ne bayinza okukola kye tuyita scientific elimination or scientific assassination. So be very careful in your movements whenever you meet someone where you're going to sleep or you're going to eat. Please be very careful. Even the seat where you're going to be seated in that conference, be very careful. Kubanga Nsereko Muhamad jali ekimusirisiza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo ali ku mission enneekusifu gwe gy'otamanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi wine. Be very careful gy'oli mu Netherlands ne gy'osuubira okgenda. Nsereko Muhamad mwe muyita MP Kampala Central Muhamad Nsereko mission yamukwasibwa dde wano kwe kuba nti ayina okumaliriza gwe alyoke afune kyayagala era gyali. In the connection, the same way nange gyagala okukola mwana kubanga atryinze naye nze namutegerera mumanyi era mwabya buli lunaku naye mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu whenever you are please make sure nti mu Netherlands gy'oli making sure nti obeera weekengera nnyo buli muntu gw'olabye olw'ensonga nti bano abantu abanyampi bangi nnyo mu ggwanga lya Netherlands nga ne embassy yennyini ey'omu Uganda embassy ya Uganda Netherlands nayo yandiba nga y'omu ku bo abali mu nteekateeka eyo.